Mwendi nze siba na bizibu engeri gye mbeera nti ennaku zino mbeera nnyo mu by'amataka nkolera ku ministry ya lands awo. Okay. Sooka otubuulire nga mukulike mu pulezidenti wammwe Ichuli okubanga yawonyezeddwa jjo okubanga atwalibwa ekitalya. Si gwe gusoose ng'awonyezebwa gwe guyinza okuba gwa kusatu oba gwa kuna. Naye ng'ekisinga obukulu teri atakwatibwa mu mateeka, buli omu akwatibwa. So bwe baba bakutte it is a wake up call gy'oba oli okulaba nti ensobi z'obadde okola oba ebintu ebimu by'obadde okola really kati ofunayo ate ebirala. Anyi bagamba nti a setback is good in life. Ofunayo ka setback ate n'oddamu n'okola ki n'otambula. So kye nandisubidde nti kati muganda wange Isima ayina kati okulaba kiki kyazzaako so that ekkomera alemedde fuula kifo ekisanyukirwamu oba ekifo kyayinza okuba nti gyabeera buli kiseera kati n'aba n'amuyamba nabo bajja tuuka ekiseera bakole ki bakoowe. So it's a wake up call for him naye tuli basanyufu nti bamuwadde beyiro. Kino ekyokubanga emisango egimu gikyali mu kkooti ate n'ayongerako emirala kino kimuleka wa ye nga Isima oba mmwe ababeera naye cause kwe tukumanya oli mu gundi ya Isima kino kimutwala wa ye nga Isima? Tekirina gye kimutwala ng'omuntu because ekyo si kirungi kubeera awo nga oyina emisango ate ng'oyongerako mirala ate osanga naye takikola intentional akikola ayagadde. Errors happen in life. Omanye ekizibu kya blogging kiri so difficult because si bannamawulire. A blogger is not a journalist. Kakati obeera wakati because blogging is an extension of journalism. Blogging means nti obeera ne content owo ebiseera ebisinga obeera ne website ate blogging is entertainment na politics. You can blog about tourism ogenda n'okola research wo n'owandika articles. So kakati so much ba blogger si ba blogger we are social analysts. Ebiba biguddewo gundi yayenze gundi bamugobye ku mizigo muyimbi ki. So you find so many times we are debating about obulamu bw'abantu personalities, which is quite dangerous. Kubanga buli olumba personality y'omuntu nota debating issues abasobola okutwala mu kino ekyokuvayo nga babloga baatakinga abantu babavuma mu ngeri emu oba endala kino golowooza bapangisibwa bupangisibwa oba bakozesebwa bukozesebwa? Tewali apangisibwa, buli omu alina endowooza ye ate buli omu alina endaba ye ey'ebintu. Kaye waaba ayogera alina ebituufu by'ayogera, si buli kyayogera oba Isima waaba ayogera. That's why balina following y'abantu bangi. Si buli kye baba boogedde nti kiba kya bugwagwa oba kiba kya bulimba. Babeera balina ebituufu bye bakola ki. But ethics and responsibility, buli mulimu gubaamu ethics nga mmwe bannamawulire ne responsibility. Masite ng'ozannyira ku media. Media kintu kiri so delicate. Ekigambo kimu oyinza okukifulumya kubanga nalaba ka video akasibizza Isima ku luno ayinamu ensonga entuufu wadde ayinamu n'enkyamu. Nsonga ki entuufu era nsonga ki enkyamu? Ensonga entuufu terrorism aliwo oba okulwanisa obutujju obuliwo bwesigamizza nnyo ku basiraamu. In fact mu kutta kwa Kaweesi baakwata abasiraamu 9 naye nga basinga obungi baali very innocent. Paka nakati tumanyi mutuufu yattaani. But because ADF there is so much ideology yayo etambulira ku ddiini waliwo n'enjawulo wakati wa terrorism n'eddiini. So twesanze nga basiraamu bambi abatalina musango bali caught up in the battle between state ng'erwanisa obutujju. Kakati ekyo waba yakyogedde nti obusiraamu twawule abasiraamu abatuufu ne ba terrorist, ekyo kyabadde kituufu. Junior soko tutangazeemu Isima ayogera bino ebintu omutwe gwe guba gutegera like aba alina byakozesa oba ye nga ye mental omutwe gwe? I'm a student of psychology. Bwe namukolako personality
test nja kusobola okumanya nti oba nti omutwe gwe mulamu oba si mulamu nenze ebbanga lyemaze neeyisima ndaba nti omutwe gwe gukola kitegeera just because he gets too emotional buli omu asobola okubikaminga annoyed ne emotional nange waliwo abagamba nti ndi mulalu kitegeera oyo junior byayogera mulalu naye nga amazima gali nti siba mulalu ebimu biba bibasusse ntegeera so kakati siri musawo wa bwongo wadde ndi musawo wa bwongo because nasoma psychology naye sinnamukolako test kigendererwa ki ekyateesaawo association eno nga bloggers association koizi yandibaddewo ng'ebuulirira abantu baba bloggers abasinga nno balowooza ntwagikola kugenda wa genosale kufunayo kasente zetamale amwe PR in the ministry oba PA kisegeera so kakati ebintu by'okunoonya ssente ewa geno liri tebikola makulu gyendi because nsobola okulaba geno nga sikozeseza na association nze nganze so nze nganze ekyanyingiza association eyo newe nafuna omulimu mu ministry nagisigalamu tu bano ba blog okubalaga nti osobola ofuna omulimu woba blogger you just have to change a little bit of your content you just have to change nokola ku research so that ne government nayo bwetula wansi negana ye omuntu ono leka tumutwale I think is knowledgeable naye akati government enza kutwala ku rumors tosoma na mawulire oli mu ngambo minister gundi yabbye sente bakubuuza yazibiddewa atya ani yabaddewo report ki kakati nga byonna otamaaso ng'embuzi etende enkuba so kati ne tutekerawo association okufilitalinga ethics tubeere wamu temune wano wasobezza kino tukikole bwetuti so it was more of coming together to get ideas ezisobola tutwala maaso nga ffe tuli bagoberezi be tuli bakwano be tuli bawakamenti be mwe nga abakola naye lwe lulimi olutuufu kitegeere ekyokubiri ekyokubeera president bw'osoma constitution yaffe ey'ababologa kitegeera is elected and asobola okugibwamu obwesige kitegeera so bloggers association bwetuula era tusobola omujjamu obwesige kuba aba yalondebwa bantu answerable to the executive kitegeera so executive committee bw'enaatuula nga bw'egenda okutuula ne tupimapimamu ne tulaba nti Simono ekifo kino takyakisobola era tujja mujjamu obwesige naye bwe tunaatunya nti naye Simono amidst all his weaknesses because everybody nange nina weaknesses zange nange sibuli kyenjogera ku media nti kiba kituufu naye ebyo tujja biterereza mu executive enaatera okutuula kudiscussinga byonna ebibaddewo ate nange kwentuula so that's how ebintu bwe bitebi personally sinaba kwogerako naye because yakava mu kooti he needs time to first rethink about his life okuddayo mweri no to return to normal so omuntu tayinza kuva mu kooti ate notandika motosizamu ebyo so we shall ze sinaba kwogerako naye person president Museveni tawagira bukozi bwa kumenya amateeka andi okuli omuntu akugamba nti Isima yavuddeyo lwa mukono gwa government yakulimba yavuddeyo lwa lawyer we kuba mulungi mateeka omanyi nyinza okutta omuntu ng'ensi yonna endaba naye lawyer wange asologamba yamuse kubanga tamale mutabufu wa mutwe okunsiba mada 3rd degree owa first class bayinza okunsiba ekibonerezo ekitini nebbaluwa ne zivayo butabika nti ndiki okusinga okunsiba so kakati tewali wali mu gavumenti asobola kuwagira bumenyi bw'amateeka because ne bajjeno Kayibula bagendako mu komera ate bajjeno Sejjusa naawo balabyeko nga babakwata so that's a wrong perception sekituufu ekyo
so yavuddeyo kubanga bwe baawozezza mu mateeka agalimu omulamuzi gesaasoma bamusanze nga ebya terrorism tabiina naye inciting violence ngwayina simanyi ngeri gye bagatapuseemu munne nange siri munnamateeka nange mpulira buwulizi first correspondent versus second correspondent not guilty because Honorable Nsereko in fact Isima we yali mu kooti nali ne Honorable Nsereko nali njogera ne Honorable Nsereko Isima nga bamutute mu kooti Honorable Nsereko abeera busy as a member of parliament. So kulule tuba twakyusizaamu mu lawyer oba yamuvuddemu buvi n'agamba leero sijja tojja kundabako si bwe nkiraba tiyamuvuddemu because balina ebintu bingi nnyo bye bakoze ng'abantu balina bye badisagreewinze ng'abantu and si mu mateeka nti everybody should agree with one another tekiriiyo mateeka so we can disagree or agree. So there are circumstances where Isima and Honorable Nsereko have agreed and disagreed, which is okay. So kakati never sorting out their differences, but I don't think nti wanti bamuvuddemu Honorable Nsereko abeera busy wabaddeyo olutuula lwa parliament lwe yabadde alina okubaamu so katasobola kwasaganya kooti n'eno. In fact omuntu yabadde ayamba ate ku Isima personal assistant wa Honorable Nsereko yabadde amuyamba ofuna documents za kooti so sirabanga bwe yamuvuddemu.